tuba ne cocktails naye zino ziri non-alcoholic. Eno bagiyita batya? Simanyi n'ekigambye wali bakutabulira kati abantu bayinza okwebuuza ate Isma oli ku cocktail eno eri non-alcoholic. Soko kakubemu. Bino e Bulaya wabifunanga otya? Bulaya byo bibaayo ne oba toyina mpapula ne oba toyina ogwa mu pate y'aba Nigeria nga mu ebiri. Abantu bakola nnyo batate bakwatibwa nnyo abatayina mpapula. Abanayigeria basinga okola pate. Banayigeria basinga. Abanayuganda tumanyi nnaku yaffe. Anayigeria na Uganda bajja n'obukebe bwa bbiya mu nsawo n'asooka abunywere bweru wa pate n'ayingira mu ndaazine. Nayo zonyumye. Very smart. Yes. Tugenda tukyusiza ddala. Branding kyekyo kuba ati abantu bampaddemu ku kitiibwa si kirungi ate kujjanga oddugala. Zari white party. Yeah. Zari white party forever ebera yakabi. This is my first time ogigenda for all years badde njegomba. Omanyi wobere Bulaya buli kibere Uganda oba wegomba buki era bali eri kati bagenda otwegomba. Omwaka obulamu e Uganda bubeera butya mu December nkuba bagambe kabali e UK bali mu Canada kimanyi sagala na balumya bachali bange kimanyi nga katiketi kaganye ng'okoze omwaka ng'obadde oyagala okgenda wallahi otandika mu June okwagala okgenda olimba even January otandika okwagala okgenda ne December n'atuuka nga ate togenze nenga kaluba nnyo nga tekalubye si tiketi ya bei ate bw'ogigula ale eba cheaper. Some people want to do that. Naye olw'okuba bills buli mwezi oba oyagala sasula tiketi ogala nga ebikubanja biki bingi. Buli mwezi oyagala sasula tiketi ng'ebikubanja biki bingi. Somehow ogenda okulaba nga oli mu July, oli mu October, oli muno okitegeera abamu balina abaana ng'omwana wo tamanyi Africa tolina wamulekera. Naye byonna obeera obirabira ku mitimbagano ng'ofa obujiji kubanga teri kibowa nga Christmas bweru. Anti ba public holiday teba train teba maduka olimba yes babeera waka Christmas Bulaya ya family yes pantu yakubula kali Canada restaurants zonna zibanzigale babaka even their villages mu town mubamu baddugavu abanoonya emirimu anti hours tufe tuba tuziina abazungu bagenze kukuumula zigundi New Year's Eve yenyuma world over kubanga abeera zigundi zino zemulaba ku Sheraton everywhere fireworks oba oli ku balcony yo osigala olaba kyekimu. It's amazing ku New Year's Eve. In fact mu New York ku New Year's Eve webaba babala mpaka ku New Year New Year weeyingira omukazi gwoba olinaanye gwokiisinga. Yes naye waliwo mu New York omanyi Isma oyina ekintu kyo ku New Year webaba babala 1 to 6 omuntu gw'olinaanye simanyi banansi I stand to be corrected oba square nenga gye kiri mu America gw'olinaanye kuwe babalira New Year gwokiisinga bakusala mu TikTok ne bagamba Isma lekerawo okulimba manya abaana abo nedda bamanyi kiri sirimba kyobula banjagala nnyo buli wengenda. Isma oyina ekintu kye wakoze nga si kituufu. Isma omanyi omukutu gwo abantu bonna kati kwe bamanyi kwe ngende wala ni CRUZ n'anfunza n'angamba simanyi jjawo statement tonzigisawo statement zange. Isma guno omukutu jjukira kwogambira bansonyiwe naye Isma ekintu kye wayogedde kwa Uncle Brian ne King Saha wabadde okola 50-50 naye osiza wansi ekyokunywa oli kubya Brian Mulondo Brian kiri asokoleke soko gamba Uncle Brian nti nsonyiwa naye kanterezeemu ensonga okole 50-50 bona nabadde njogera ensonga nagiterezeza bwenti nagambye mukulu Brian Mulondo ku nsonga za King Saha ku nsonga y'abayimbi okuddugala nange ku red carpet nagikoze tewana bene bagiyenera ngamba gambe kiganye video za fogende wala mukola video nga muddugala okitegeera mujjenga mukoze eki muli clean nzikiriza ne Mulondo 100 ki no muntu to use and abuse is different. Bantu banje abanywa cocaine drugs but when they are using newe osukka use nogenda kwa abuse kiba kibi wabanga ino omuntu nga yawulira abuse aina otukakasa ku single handedly we yayogedde ku Saha kuba senga yagambye jeno kitegerekeka naye bwagamba Saha tulina webibuuzo omanyi lwaki 1 Mulondo ayina otukakasa nti yeye yawulira Saha nga amuwunyirire ki enjaga oba ekyokubiri ayina tulaga wedding okuli omugole complaininga kubanga Saha yasinga yimba emikolo wabanga tewali mugole complaininga Mulondo ayina tugamba bayajja ku interview ng'omuki
kuba tulowooza ng'omuntu alina ekivulunga 4 February ku Valentine's Day saawa zino oyinza oba oli mutuufu naye kampi ye n'ekiraba nga karakita ki awo kitegedde so twali twagala mulonda abe specific naye nga nzikiriziganya naye nti abantu abayimbi gye bali abateefaako era nti omuzola akanyomero nga ngamba abayimbi abafaanana omulimu gwabwe n'abatagufaanana baliwo abagufaanana abatagufaanana Shakira agufaanana wadde ennyimba nga tewali Lekoma agufaanana tusoka tugende yogera bulungi baba n'abayimbi wamanga bafaanana omulimu abayimbi 10 benateeka mu wuyizi yange 12 abalabika omulimu gwabwe abakyala nasooka negamba Juliana Kanyomozi sigamba bulungi bundabika ku mikolo oba mu photoshoot ntegeeza nga bw'omusanga Juliana Kanyomozi namubala nembala Irene Namubiro nembala Shakira nembala Helen Lukoma nembala Bakatale and Kando mu bato abagezaako tebirimu nti walidde asina gwendyako kintu kyonna Ruth Ngendo naye ne muwa mu upcoming okulabiko ki kyali niawo gwe nagattamu Lydia Jasmine Spice Diana Shiba Kalungi okitegeera ate abantu baddamu ne bambuulira ne bangamba Isma mu kifo kyono teekawo ono nga luliwe nakolera abasajja ne bangamba jjawo ka miliyoni osewo B2C muyimbi ky'omukyala asinga okuba shabbe Grace Khan gwe nasoosezza anti mbala recent events yes Grace Khan tafaanana mulimu gwe nani omulala gwe nafunya ati na timu yange bananyiza ani bintu bya dadi yabadde kuba gufaanana atambuza Range Rover omusanga awunya buki kalabika bulungi ku Galaxy ne mugato weegala kuba olabika omulimu gwo you get it naye mbikola kyembudenga nti sijja bamalayo bonna wano gundi yagenda but tukikolako ffenna abantu ba improving engeri gye balabika ku mikolo yes bayimbi kyabasajja bogamba this coming year mwetereze musicale mutereze bayimbi bangi benze ngambako nti mwetereze kati nga Kididi luli namugambako najja nangamba sabo nze nkuba lebo zange tongezaako ebyo naye nga muga Kididi nkwagala nnyo naye njagala ofaanana omuyimbi nengamba liri puzzle najja nangamba ndi Masaka ngezaako kyenkola ki they come even report to me nengamba 14 kebwongo 14 nanga sabo nyambala ne wajjayo kasikiti ka YouTube you get kati tufuna reaction ffenna bwezityo naye nga teziri mu bubi tuwewe ba presenter abakyala abasinza okikubira omwaka guno ku TV nga tososodde omwaka guno aba presenter abasinza okinkubira nga sitosodde waliwo Isabella Tugume ne wabeerawo Mildred Atwaise ongambye bakyala wabeerawo favorite wange Farida Nakazibwe I can't forget Ruth Kalibala Lucky TV oba radio bonna TV ne wabeerawo Ray P ne wabeerawo Anatalia Ozi ne wabeerawo bene bwala bya Spark Kayimbi Mawaji Nwaji ne Candice wabeerawo akawala ka Galaxy obwala bwa Fifi Paka nabadde kuyambuga wabeerawo kano Kalusia abo bonna bankoledde favorite wange Nampijja omwagala nnyo njagala nnyo Nampijja ekyo kunyumira nnyo nkyagala program eyo kikola ne Simon naye simulaba nko physically yes lumu naye omanyi nga nekola video nawuliraga naye muyisiza neerabira abantu bambuuza nnyo naye nga Nampijja ankoledde bulungi nnyo Diana Nabatanza ankoledde bulungi waliwo favorite kyange Tasha B obale kola mubiri you look nice babadde bapresenta abasajja ku TV Ibrahim Mukasa ankoledde bulungi Zambale Blasio Mukasa Obi wange Isma Lutaya waliwo Guy Wangono wa live at 9 ku TV Oluzungu Kanale Mugume ne consumer ignorance yagule suit ya mitwala 4 ne bajimuguza million years najja yewa nangaye yana wabaddewo Simon Kagwa Njala wabaddewo chali wanga hostinga high school kwen BS olo nkwagala nnyo wabaddewo Daga Masi after 5 team yonna njagadde nnyo nawe CRUZ nkwagala nnyo ku CRUZ exclusive
Yes. Omwaka bagunzigalidde bulungi. Ne kukuwaza banga nkoledde bulungi nnyo still. Sandy Jenkins mu bonna bankoledde bulungi. Manyi gwe byebulayo bimanyi bulungi. Oyinza okuba tomanyi manya naye nze nja kuyamba kumanya. Show ki promoter ki owebweru golaba nti show yagikola n'ogirabako nga yali nnungi nnyo. Richmond akola bulungi. Jobs Link akola bulungi. Moshi kazini wange. Moshi kazini? Yes, kazini wange. Naye mulaba sigenda naye kazini wange. Ategese. Yes. Ategese ebivulu bingi nnyo. London has done well ekuyamba abayimbi baffe ba YouTuber baffe njagala mwe. Uncle Jaffa owa Salabed. Yes. Oyo mubi. Chali wange Jaffa. Musajja wange nnyo. Abantu ba London mukoze bulungi. Thank you for supporting the Ugandan music industry. Mujuzanga Regents Hotel. Wano tujova tukubeki. Tukubale America bampere ya kalowoozo London ngeba suseko London ino ba supporting industry ya fewa London tenkana ngaka America tenkana nko London mu entertainment kubanga America nene abantu batakungana ku yuna muntu abanga ave Senegal ajewa Sudan Morocco it's a continent so mbategeera ate n'abantu be dividing na London kale ba connectinga abana Uganda bakola ki bagenda yo nnyo na America naye simanyi ndoza size olwokuba Bungereza ntono kwa America kibaleetera okukola ki okungana ko solove Cardiff Wales North Island no jewa wali na kizibu nnyo okuva nti Las Vegas oje Boston just kulaba ki show so nabo ba supportinga in their capacity but Bungereza since time memorial yebadde singa supporting